leader, you represent others. Twalamusizaako nnyo amakyaga leero nga bwe mmanyi obulungi nti abantu abali wano okuba ku sayidi eno ye Honorable Muyanja Ssenyonga emanyi obulungi nga candidate waffe wa NUP mu disitulikiti eno era yawangula obulungi akalulu. Yenze Mulima Mayuni Kiwanuka Abdallah Kayongo member of parliament owa Mukono ey'Amambuka era eyawangula obulungi akalulu. Ku sayidi yange wano eya ddyo ye mukyala Ananiyo Sheila Draville candidate waffe ku kadi ya NUP mu disitulikiti eno eya Mukono era yawangula akalulu. Ku sayidi wano ye Kiwanuka Sulaiman candidate waffe ku kadi ya NUP ku musaza ly'e Nakifuma era yawangula obulungi akalulu. Tusobola okwegattibwako mwannyinaze Namboze Bakireke Betty wamu ne Maseruka naye ate era ku sayidi wali omukyala Carol Nanyonjo kansala waffe ku disitulikiti eyawangula obulungi akalulu akagattibwa obulungi ne bonna mwabaddewo nga wadde namba basomebwe batyo ate ne balangirira muntu mulala. Mbufunze ensonga tugenda kwogera ku nsonga ziringa 3 zetwandyagadde ensi etutegeere bulungi. Oba oli awo guno guyinza okuba gwe mukisa ogusembayo okutulabako oba omukuffe okumulabako nga tuli mu sheepu nga bwe mutulaba muyinza okuddamu okulaba nga either tuli bafu oba ne muddamu kutulaba nga tuli mu buduukulu. Naye twagadde tugereko erimmwe n'ensi yonna etegeere okusookera ddala nga NUP we are a non-violent party. Tetukkiririza mu kuyiwa musaayi, tetukkiririza mu butabanguko era tukoze kyamaanyi nnyo okukwatagana n'ebitongole ebyokwerinda okwogeraziganya n'abantu baffe okubakumaakuma obutakuma muliro obutayokya bintu by'abantu era ekyo nkakasa DPC atuwaako obujulizi. Mwami Mugerwa ne DPC w'e Naggalama mpaako obujulizi bw'abanga mwenkanya wadde tunyigirizibwa okutuuka ku kisenge naye tuganye okwenyigira mu butabanguko bwonna oba okumalawo emirembe. Ekyo njagala kitegeerekeke bulungi okuviira ddala mu ntandikwa nti wadde tunyigirizibwa netutuusiza mpaka ku kisenge tetunnasalawo mu mbeera yonna kwenyigira mu butabanguko oba abantu baffe bonna tubakoowoola okukuuma emirembe nga bwe kisoboka ng'ate bwe tufuba okulaba nga naabo batukolako obutali bwenkanya Mukama Katonda abatuula mu bifuba beddeko okulaba nga ensonga eyatutwala mu kalulu kasigale nga ke kalulu, ensonga abantu abawangula babeere nga bebalangirirwa nga bebawanguzi. Ensonga nyako mwe bannamawulire mukimanyi bulungi okuviira ddala nga tuvudde mu kalulu mujjukira ensonga ezaali ewange mwana wange nattibwa Ibamu n'omwana wattu n'okutuusa essaawa eno teri kitongole kya byakwerinda kyonna kyali kizzeeko waka awattibwa omwana n'okunoonyereza n'emmotoka ezaakubibwa amasasi n'okutuuka essaawa eno ndowooza tebategeeranga. Ne mwana wattu bangi bankubagizza nga bali mu bitongole bya byakwerinda kati simanyi ani yababikira naye teri muntu yenna yali azzeeko waka kunoonyereza. Omwana bamuttira batya mu kompawundi yange yaani yakuba amasasi emmotoka zonna 8 ezaali mu kompawundi ne bazikuba amasasi gazeeka nga tekyasobola kutambula. Abakuba kamera ewaka nebeera nga tekyasobola kukavalinga bigenda mu maaso ne bagyonoonera ddala to the maximum ne bayingira ne mu nnyumba yange ne bajaaza ne batwala n'ebintu ebiri valuable nga ssente. Ninze neekubidde enduulu ku buli gwe kikwatako ba DPC w'e Naggalama who is concerned in that area n'okutuuka essaawa nti bannajjako waka.
ekyo njagadde kibeere very very clear eri mmwe bannamawulire. Ngenda kugezaako okugaziya ensonga zino nzibikire ne mwandibadde mubuuliza ebibuuzo, naye wadde tebannajja tukyali ready, tukyabagumiikiriza. Tusuubira nti babadde bize mu byobululu ebyenjawulo, nga beetaaga abasirikale wano nawali. Ndowooza ensonga lwaki tebannajja kunoonyereza ku musango ogwenyigiramu okufa kw'omuntu mu mbeera eyo. Era mu mbeera y'emu twagala tubeere clear eri eggwanga lyonna ne bannamukono. Yali atomeddeko ku mmotoka eyali ebba obululu ng'eyingira mu Mpoma Barracks. Ekituufu kiri nti emmotoka ya Nuuwa bagikwata ng'ebba obululu, naye kamera oluguudo olwo lwonna olwa Kayunga Road luli ku kamera, mukimanyi bulungi. Nabwekityo tebalimbalimba okugamba nti omu kufa obanzi tize natomera emmotoka eyali ebba obululu ng'ebuyingiza mu Mpoma Barracks. Kisigala kituufu nti emmotoka yali eyingira mu Mpoma Barracks ng'eyingizaamu obululu, n'emmotoka double cabin eyatomera sinze nali ngivuga. Nabwekityo n'ekyo nakyo tubadde twagala kibeere very very clear nti olw'okuba tumanyi kye tulina okukola, none of us has ever got involved into an accident. Era twagala poliisi n'ebitongole ebikumadde biveeyo binoonyereze mu bwenkanya neyo incident. N'obululu baali babutiikingidde kaani, kubanga ebizibiti byalabibwako bulungi nnyo, byakubibwa bulungi nnyo ebifaananyi, baali batiikirize candidate nga bonna BNRM. Twagala poliisi enoonyereze incidents ezo bbiri. Mu accident n'emmotoka eyo yali sanctioned okutambuza obubokisi obwali butambuzibwa obusatu obwogerwako. Yeebaki abaali mu mmotoka eyo, kubanga kimanyiddwako bulungi nti baalimu, batugamba nti baalimu nga ba NRM, nga n'omu candidate wa NRM yali mu mmotoka eyo yagwa ku accident. Ensonga ey'okusatu kwe kukoowoola ebitongole ebikuuma ddembe. Mwenna mukimanyi bulungi nti bakwata abaana baffe bangi, ne abaawana emukono ne batransfer ne batwala Jinja Road, ab'Ejinja Road ne babatwala, abalala ne babatwala Ekira Road, abalala ne babatwala Ekira, ab'Ekira ne babaleeta eno. Mu mbeera eyo abantu baffe bangi tetumanyi gye bali. Abantu baffe bangi bakyawambibwa basula bweru. Abantu bali ku bunkenke, babanoonya, bajja ekiro ne bakebera mu nnyumba ne bazikoona. Abantu bali ku bunkenke. Bwe twogera ne DPC agamba tamanyi kyamanyi, naye ng'abantu buli kaseera bali ku bunkenke. Abantu baffe bangi bakwatibbwa, abantu baffe bangi abatamanyi kyagenda na mu maaso olw'okuba baali bawagizi ba NUP bakwatibbwa. Wiiki eno batandikiddwa okutwalibwa mu makooti, naye bangi tebamanyiddwako gye bali. Bangi basula ku nsiko. Emirembe giba nga gyakudda mu kitundu kino. Ndowooza twetaaga tukwatagana ne poliisi n'abantu okulaba nga emirembe gidda, abantu bave mu nsiko gye bali. Avunaanibwa batuwandiikire nti ono tumwetaaga, tuli ready bwe tuba tumumanyi okumuleeta. Kyeno mu mbeera ey'ekiwamba abantu, okutiisatiisa abantu, n'okubagamba nti mmwe essaawa yonna nammwe tugenda bayisanga Muwanga Kivumbi. Bwe bamuyisiza ne bamuteekako ebisango ebitalinaako mitwe n'amagulu. Ensonga eddirira esembayo bassebo ne bannyabo, mwenna mwaliwo wano ku lunaku lw'okutaano. Mwalaba ekigenda mu maaso okusinziira ku ttale ku declaration forms zetwafuna obulungi okuva ku ba returning officers. Ono Karo Nanyonjo yawangula akalulu k'Ennama wamu ne Kawombepo ne bakansalazi baffe bonna mu ggombolola y'ekyamsi ne mu ggombolola y'Ennama bawangula akalulu. Era declaration forms zonna tuziyina bulungi. Mwana wattu bwe bataalinganga okujjako box emu gye bayita ey'emavuunikiri, bwe baawooli nti yafunyeewo bina. Mwenna mumanyi bulungi ddala kuba president ebina tebyawera, naye mbu mukana akalulu mbubba ebina byaweze. Naye era newankubadde obo baabiweebwa twasigala nga tuwangudde. Okukkakkana bassebo ne bannyabo nga Karo bwe baali balaga nti declaration zonna ziraga nti no yawangudde, ne ku final ne basoma nti yawangudde, ate ne balangiriramu wa NRM. N'omusajja Kawombe
ne bawanguliramu Gachegu ngate Kawombe yawangudde era tekyakomaawo ne kituuka ku chairman waffe tale zonna ze tulina abeNRM twali tubasinga emitwalo twali tubasinga emitwalo 2 bagezaako nnyo kulaba nga batutuuka mu mbeera eyo returning officer na declaring Muyanja Ssenyonga returning officer bw'amala okulangirira bassebo ne bannyabo amateeka gagamba abeera functus official abeera takyasobola kudda mabega ku revisitinga issue eyo ne mwenna mwamulaba bulungi nadda emabega bw'ata declaringa candidate w'NRM ekintu ekivumirira era twakikwasizza dda bannamateeka baffe okulaba mbeera gye tusobola okukyenganga naye nga tukimanyi bulungi nti yasooka kulangirira Johnson Muyanja Ssenyonga nammwe weemuli mwali mu recordinga clips muzirina era amateeka gakimanyi nti basooka kulangirira ono amateeka tegakkiriza nti osoose kulangirira ono ate olangirira omulala ng'emateeka gentegeera obulungi myaka 18 nga ngawoza nga ngakolamu nabwe kityo ekyakolebwa akakiiko k'ebyokulonda wakati mu kutiisibwatiisibwa b'NRM kyali kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna era wakati nti ebyo byakolebwa twongera okukowoola abantu baffe okukuuma emirembe tugezaako buli kimu ekisoboka okukwasaganya ensonga zino nga tuyita mu mateeka awatali kukuuma muliro mu bantu bassebo ne banyabo era tukowoola n'abalonzi baffe bonna abali eyo mu district okukuuma emirembe municipality beesomye okubanga nako bakabba era bawulira nti municipality bagyetaaga mu bulungi ne mu bubi tuddamu okukowoola abantu baffe okujja mu bungi okutaayiza akalulu nga bwe twakataayiza aka president okutaayiza akalulu ako bassebo ne bannyabo tukakuume mu mirembe gw'olaba nga yeŋŋanga ebokisi nga twalabye abeNRM babadde bapakira obubokisi ne bakwata obululu tetumanyi gye babujje ne batandika obupakira mu bokisi obumu ne bugaana ne tubagoba mu mbeera yemu tubakowoola bassebo ne bannyabo mujje mu bungi ku lwokubiri tukuume akalulu k'ekibuga kino omutima gwa mukono twetaaga obukulembeze nga bwa NUP oba nga buli ku will of the people oba nga buli ku mazima tetugaana NRM kutuwangula naye tuwangule mu bwesimbu mu mazima ate era tubakowoola nga tumaze okulonda bassebo ne bannyabo temuvaawo mubeerewo nga declaration forms zigabibwa nga zijjuzibwa ate era akalulu tukawerekere mpaka ku Tale Center tubeerewo mpaka nga bamaze okulangirira akalulu ako bassebo ne bannyabo ku lwokubiri ekimu ngene ekyo nakyo tubakowoola batunyaze batukozeeko ogwabuyisamaanyi batukozeeko obubbi ensi yonna ng'eraba naye temuggwamu maanyi twagala NRM eyimirire ku nnyingo zeyayimirirako ng'egenda mu nsiko kwe kwali okuvumirira ekibba bululu ereme kutuzza mu nsonga ze zimu tuli rede okukuuma emirembe era tukowoola abeNRM naddala abaagireeta ababadde ebbanga lyonna nga bagiwagira okubajjukiza naddala Mwami Museveni ennyingo ezamutwala mu nsiko zaali kyakibba bululu meeting yatudde mu Mpoma Barracks olunaku lw'eggulo tukimanyi bulungi ne beesoma okulaba nga amagombolola gano gonna okuli division ya Central Division Goma municipality Nama Champisi buli awadde town council wonna balangirirewo ku kifuba abeNRM bannange naddala chairman wa NRM mukono munnange Haji munnange nawe nkukowoola ennyingo z'NRM gwe custodian waazo wano fuba okulaba nga abeNRM obagamba baleme kwenyigira mu kibba bululu baleme kwenyigira mu kuttattana kifaananyi ky'NRM mu mbeera eyo bannange tubakowoola ng'ennaku z'omwezi 27 ku lwokubiri mujje bangi mwenyigire mu kulonda akalulu aka municipality ate mukakuume ate tukawerekere tubeerewo nga kalangirwa n'okulangirirwa olwokubiri oluddako ng'ennaku z'omwezi 4 ate tubakowoola mujje mu bungi mubeerewo nga obululu bwa divisions obululu bwa sub counties ne ba councillors ng'era bulondebwa era mu bukuume ne town councils mu bukuume bannange temuggwamu maanyi bino tugenda birwanyisa ng'abakulembeze nga tuyita mu misoso egikkirizibwa
mu mateeka tuddamu okwegaana nti tuli violent mu nsonga zino mu kubanja obuwanguzi waffe era tukowoola poliisi tukowoola hajati RDC tukowoola DPC tukowoola buli stakeholder mu kalulu kano okufuba okulaba nga district eno tetabanguka olw'ekibba bululu abantu kye beesomye ntitwagala tulage ku mwami Museveni nti naffe mukono tusobola okuwangulayooko era mu nsonga esemberayo ddala tukowoola buli awulira nti ayagala obuwanguzi addeyo eri gokyaliyo obudde obutonotono abakuyege abantu gye bali eyo bajja bbawa obululu n'ebyoluvannyuma abantu ne bamala okulonda ne mulowooza nti mugenda kujja mutoge butozi amazima kituyisa si bulungi era kituleeta ennyiike ku mutima n'okwebbika ate kiyinza okugamba okutambulira mu lugero lw'Abaganda olugamba nti lwanyigiriza nnyo ennyindo oyinza ogireeta omusaayi tubakoowoola bassebo ne bannyabo nammwe bannamawulire mubeere ku mwanjo nnyo mu kulwanirira obwenkanya musobola bulungi nnyo okutwala eggwanga lino mu demokrasi ow'ekimemmete nga mutuyambyeko twebeegayirira muleme nammwe kubikkirira babbi ba bululu expose them olunaku lw'eggulu bassebo ne bannyabo mwenna nga mukimanyi bulungi ti Mukono North n'ono yawangula waliwo abantu abayingidde akakiiko k'ebyokulonda nga bagezaako okucangacanga obubokisi babumenya bakyuse results ku Magistrates Court twabategedde naddala mu Mukono North boxes zatampalingibwa nazo era twebaza DPC nti amangu ddala nga tumunotifyinze yaswingize into action era deployment yonna eyabadde ku Electoral Commission n'ekyusibwa tetumanyi bakoze damage kyenkana ki naye nammwe mbasaba nga bannamawulire mutandikiraawo okunoonyereza ku nsonga eyo twatuuse ku kakiiko k'ebyokulonda obudde bw'ekiro amazima mwenna mukamanyi bulungi wekali nga kali mu nzikiza nga kali total darkness because Mukono yenna yabadde azikidde nga n'akakiiko k'ebyokulonda ekitongole kya gavumenti nakyo nga kiri mu nzikiza tewali kamera n'emu tukolwa n'akakiiko k'ebyokulonda ebirala kale bibeerewo niwabeerewo cameras ku kakiiko ako taxi nnyingi eziri mu kakiiko ako ez'Abannayuganda bangi nekimalamu amaanyi nti ne kamera emu teriiwo twagala tuyamba akakiiko k'ebyokulonda nga nako bwe katuyamba ne tugenda kukkiriza nako kagende mu buwambe nga tulaba nga ne bekalina okukola nako tekabikoze twandirowoozezza nti twandigenza okugenda mu kalulu akaddako nga cameras weeziri nga generator weeri nti amasannyalaze gagenze nti Electoral Commission teri mu nzikiza obululu obuli omwe box babadde bagezaako okusumulula okukyusa bino byenjogera bassebo ne bannyabo manyi nammwe bannamawulire mwabitegeddeko dda biri ku mikutu egy'enjawulo n'olwezo tuvumirira se kumumirira yenna mwami Kibula olukujjukujju lwali mu kukola kubanga ye ndowooza alaba nti it is life and death nteekebwako ebintu bingi ebintu siza mu mbeera naye nina okulwanirira obuwanguzi bw'abannamukono North bingi nnyo byagezezzaako okukola mubimanyi bulungi okuva ku lunaku olw'okulangirira Mukama n'atubeererawo ne batulangirira yali akimanyi bulungi ntitwamuwangula era najja neyeteekaawo neyetyebekaawo nga Mukoome bwe yaze neyetyebekaawo kukakana nga obuwanguzi babututte mwandabiriza sono unity platform Mukono kukakkanya abalonzi eyo mu byalo district nnene abantu muli mu kwekyanga mulowooza nti eddoboozi terinavaayo twalowoozezza nti ekitugasa mu kwekalakaasa babakube mufe mufune ebisago babasibe nga waliwo ekkuba eryangu kasita oli amala okukulangirira nti oli muwanguzi asigadde agenda bugenzi mu kkooti era twebaza nnyo omukyala mwalabye nga bwe yazze okulangirira tiyagambye nti ate ensazaamu biri olw'okuba yabadde ku puresa y'amanyi nti bantu bamanyi mateeka yakoze ekyo ekikolwa ekyamangu ekyabadde kiteeka okukolwa kwe kulangirira nti nangirirwa ono n'ono nga tasazizaamu byakoze eki byasoose kiba kitegeeza nti awo bali abalese mu katemba bali embuzi za kubanga kaabe ssentebe nze nawangudde wennondera nawangudde district yonna nawangudde empatta yonna ewava chairman wa NRM Haruna Semakula
n'empangula Lukooya Waasula bwe bamuzaala Kitebe Namaliga bubi nnyo nolwe kitegeeza nti bwe baleese byo byabwe bajja bitwala mu kkooti bwe bali bitwala mu kkooti balifunamu kye bafunyeemu ffe tulitwala empapula ezaffe entuufu naye nga kati ssentebe asooka okulangira babeera ssentebe tebasobola kulanga bassentebe bameka babiri naye omukyala naye mu kunyigirizibwa yagadde bakola akakodyo n'akomawo abasanyusi alangire bye bagasegaseeko ani kumu alowooza nti enantabuulirwa nyinza okufunayo 0 Lukooya n'afunayo 4 naye ng'empapula entuufu ze tulina zonna tuzirina naye twebaza nnyo n'abali mu kakiiko munda abatayagala bubi awo ejja okukoma ku nsonga eyo abalonzi musigaye nga muli bakakkamu akakiiko kumpi ffe tukafuga buli ekifaayo kye tulina tukirina ku kamera n'ekyo ffe okutuuka wali mu kkooti kuba kuseereza ligenda mugga kale baveeyo ne kkooti nayo bagigulirire ensi emanye tituwakyali buddukiro omuntu bwakutemako omutwe n'ogenda wali baguzeeko aye negyogenze bakwongera kutemako butemi naye nga tulowooza nti ebyo bwe biri eri okutiisibwatiisibwa eri bannange n'ennyamidde nnyo eri bakansala n'oli ebyo byonna byazze bityo kubanga byabadde planning naye gavumenti eno yalwana kuleeta mirembe aye ne ku mirembe egimu gye balwanirira naffe twaliko ze naliko kadogo nga tubalwanira okufuna emirembe omugenzi kalwanirira emirembe n'emirembe gye twalwanirira ate waliwo abaagala okugyonoona obwonoonyi naddala mu bitongole nga bino okulonda gavumenti ez'ebitundu bannange muzirekere abantu balonde abantu abanaabakolera be baagala abatali babbi battaka abatali babbi ba ssente abatuukiriza pulogulaamu za gavumenti n'obuyambi obunaavanga ebweru buyambe omuntu wa bulijjo ali obubi n'olwekyo abakulu bano bonna tusaba gavumenti tewabuli kyali kati saawa gyojja kulimba bugende munawa nti yawangula ng'ensi yonna eraba ogaye Sulaiman nti wawangula ogaba Maniyo nti wawangula oba ogambe Muyanja nga n'omulonzi ayinza okusomera rediyo mu kitundu wano yabaddeko nga basoma buli omu awulira station ku station Muyanja agiwangudde n'amudirira tuuka mu hafu ne mumala station 10 polling station 2 ne muyingira mu 3 kati oba bamuwanguliddewo n'oyingira Kasawo n'oyingira Sabukawunti n'oyingira Nakifuma n'oyingira Mukono North nga yonna Muyanja ayawangula buki naye gwe gyogamba nti katufube tugende nga tuwandiikayo ezaffe tujingejinge tukange omukazi ebyo tibakaze yekka bonna tubategedde bakanga mu Mukono waliwo baagala okuba ne transfer waliwo nabaagala okulizayininga naye yembeera ebambi ababikola leero mubikole dda okalya dda kadda dda kuba tiwali muntu gwomu kummwe yazaalibwa nga abuuse bubuusi n'agwa muno n'otuuka naye mu kitundu kyo ng'abantu tebakyasobola nakwaniriza balaba omubbi w'obululu enziba ennungi singa baagala kutubba batubbireyo ku polling station kubanga eyo omuntu ajajja kumanya naye wano kumwena w'amawulire muwadde mubiraluka abajaasi ate bayingidde bwe kubanga munnange ye butuuse mutubbire eri ewala ffe mujje wano nga mwatubbye edda tukale na kujja naye tuzze tuwangudde n'otulangiriddwa aye ne mufuula ensi eyakatemba kuba kati buli rediyo buli tv ekintu kyewaako kya Muyanja ani atayinza kulaba kuswala okwo n'ogamba nti bino katubite waliwo ekikulittako otadde omubululu mu bokisi abamawulire baaliwo nga tugoba mu polling station nga 10 Ngombere Buwujja Kazo Bwanga Masujju Mpunge siyu ng'amawulire wonna mbikavalinga bulungi nnyo obokisi ona babusambye abajaasi bataddemu obululu naye ne booteekamu obululu era ne bugaana okumala ekyo oba otooka kuteekwa kita nti we bituuse enough is ngezezzaako bennemye n'olwekyo bannange neebaza nnyo abakulu bano bamukuba essasi oba bajje bakwatemu ffe timwadumidde okwekalakaasa ekyo tekiriyo era waliwo abagezaako okulimba poliisi ti abo bw'osanga mulimu amayoni ng'atudde ne Muyanja ne Sulaiman ne Namboze ne Gundi baba bateekateeka kwekalakaasa eno mu mukono tugenda kwekalakaasa bwe kuli b'okwekalakaasa tuli bategeeza nga kulayira teyatubba agenda kulayira kale mulemese okulayira kwabwe amazazi gavuge emigo givuge naye kati eri kwekalakaasa kubanga kwaki
bano baawangula nawangudde nenangirirwa bakansala be babbye empapula baziina courts of law zijja kukola tetulowooza nti abalamuzi bonna nabo baneegatta mu mbeera y'ekinyaga bululu kisa kya mukama kibeere nammwe Ssaabasajja okutuusa obutali bumativu bwange okukyabaddewo ku Lwokutaano okulaba nga omuntu ayawangudde nga buli muntu akimanyi era nga kyeraga lwatu ne bamala omulangirira ate ne bamala ne bakyusa ne balangiriramu obulala ekyo nno tekikomaawo constitution ya Uganda buli myaka 5 etuwa omukisa gumu okulonda abakulembeze betugenda obeera nabo naye abakulembeze ku mutendera gwa chairman wa district kitegeeza buweereza buli abantu ebalonda omukulembeze gwe baagala abaweerezi ate ne batamufuna kitegeeza nti oba okutogedde ekitundu obuweereza bwa tebugenda kutuuka ku bantu so nze nga Kiwanuka Suleiman nga ndi wamu ne bakulembeze bannange tuvumirira ese kuvumira naye nze ng'omusajja omuyivu nkimanyi bulungi nti lwetalinga ofiisa abantu abo yabakubye omupiira kubanga we yalangiridde ebyasoose bwe yakomyewo okulangirira teyakoze objection teyasaziza byakoze eki byasoose kitegeeza byasoose biri valid nze nkimanyi bulungi ng'omuyivu nga muganda wange ono munnamateeka ensonga ndowooza jagisensula bulungi bw'aba teyakoze objection kitegeeza n'ebiri byasoose olangirira byasigadde biri standing naye nze kyenjagala okusimbako essira nti buli bwe tubeera n'abakulembeze be tutaalonda mu bitundu byaffe ku mitendera gy'aba chairman wa LC5 oba ne bakansalazi kati nga mwanyinazi abantu n'obawo omukulembeze nga si be bamulunzi n'obuweereza bwa tebujja kutuuka so amagombe bitundu bikulaakulana birina abakulembeze abalungi ebbanga lyetumala nga tulina abakulembeze abatwekakatiseeko bwekakatisi obukulembeze tebujja kutuuka nsonga y'okubiri njala okubiriza abantu twalabye mu kalulu ka chairman turnoff was very low abantu baadde batono era abamu nga batukubira amasimu nga baddemu amaanyi gamba affe betulonda si bakola ki si be balangirira njala otwala omukisa guno okuyita abantu bena kifuma ne mukono olina okutwaliza omu tukyalina obulolondoza bwa mirundi ng'esatu ebiri tulina akabavubuka tulina municipality tulina kansala baabwe mbasaba mujje tulonde kubanga abakulembeze abo betugenda okulonda be bagenda otutuusaako obuweereza bw'oneesuulirayo gwe naggamba n'otajja kulonda ojja kubanga olonze negatively kubanga oli gotayagala ajja kujja abamwagala bajje balonde naawe akukoseze wamu so njagala okumaliza ebigambo byange nga mbasaba mujje tulonde esebera ddala kuba ate nga kyesingira ddala okuba ekikulu nange ntuusa butali bumativu bwange kubikolwa ebikolebwa ku pulezidenti wange nyalange njagala obategeeza nti wemba temwagala okulonda kubeeyo mukugyewo tubalinde mufe muveewo then naffe tujje twesimbewo kubanga singa oteekawo okulonda abantu ne balonda omutego baagala ate n'omuyisanga atali mukulembeze n'omukola nga bw'oyagala tutegereze eddala lomu nti okulonda tukola ki tekuliwo tujja kugumiikiriza aye Katonda kuuma Kyagulanyi Ssentamu Ssaabasajja Kabaka wangaale Yoshila OMP gwe balonze wiiki ewedde nange njagala kutumbula eddoboozi lyange oba okwongera eddoboozi lyange kubigenda mu maaso mu mukono naddala ekibba obululu buno twajja tubagamba tukanoonye tukalonde tukakuume bannamukono njagala kubeebaza mwalonze akalulu mwakakuumye naye obubbi buli ku ttali senta obubbi buli mu kompyuta eyo waggulu eyo naye njagala kwebaza bannamawulire abali wano kubanga muzze okukwata recording nga tubabuulira ekituufu ekiriwo obutabalaamu balonzi maanyi abalonzi balonze naye obubbi buli ku ttali senta awo nno bwe nzija ne ŋŋamba justice byabakama tukwetaaga okwate mu nsonga eno eyamukono kubanga obubbi bwabadde tukutuku bubbi kondo oli n'asoma ebintu ebyabadde ku declaration form naye olwa intimidation n'okutiisatiisibwa n'asoma ate ebirala nze kyendabye mu mukono eno tebadde election ebadde selection ng'abakulembeze be beeronda so si bakulembeze bantu be balonze ndabye democracy ng'efudde mu mukono district naddala ku kalulu ka LC5 ne bakansalazi abali ku district abakansalazi banoonya akalulu ebintu biri mu lwatu balina rekodi naye ebibagenda ne bakuutiriza eyo unfairness eyabaddewo ku Lwokutaano nti bali bo abaagala okweronda ne babeera ne access eri mu tali center munda ne candidate waffe Honorable Muyanja tiyasobodde na kuyingirayo kugenda ku countering nga kibadde kigenda mu maaso olabira ddala the ground is not leveled kali tekaabadde kalulu
nga bo balyoke bakakateko abakulembeze abatali b'abantu kye tutagenda kukkiriza justice by'abakama ensonga tugenda zikuleetera ebbaluwa yange eri mu kkubo buli kimu mbadde nkubira essimu tokwata naye nja kunoonya wonna wooli paka bwe tunaafuna obwenkanya nga bakansalazi baffe bafunye obwenkanya ne district chairperson waffe afunye obwenkanya njagala okutuusa okusasira kwange eri first lady ekyobukisa namulabyeko jjo awonye abasawo bamukozeeko bulungi naye ekyo ekikolwa kibi nnyo mwagala kutiisatiisa abantu omuntu atali mu politics omuntu abadde ewuwe n'akubuuza bubuuza nti nookola kyewange bwe n'omwambula nze ng'omukyala sisobola kusirika nina okwogera n'envumirira bino ebintu ebigenda mu maaso nera nkowola bakyala bannange temusirika tetusirika ng'ebikolwa bino bikola kibigenda mu maaso kubanga bw'osirika kijja kujja ewuwo n'olwekyo ffenna twogere lumu tulwanise bino ebintu ebyeffujjo ebigenda mu maaso awo nesaba n'abasecurity bannange tubasaba abasecurity ensonga zino tubeere benkanya bannange tosobola kukkiriza bakandidates abamu bokka